banengeri joyogera ne bana Uganda Mariam banengeri joyogera ne bana Uganda botuka mu parliament nebemba plati waziri oyino kubanga wayiya ne omuntu muddamu ebibuuzo mu parliament ngebibuuzo biraga gwambuuza gwani nga byakumanyira kye kituleeta okuvaayo nze Butulika mumanyi sina kye mumanyiko sirya ku sente za airlines ne weyandifunye milioni 2 omwezi I wouldn't care kubanga simumanyi siri musanga tali nyamba afune sente ze mukamba netovaayo kuduulira bana Uganda mu mbeera gye tulimu tuba tujja kunyiiga oba mutukuba amasasi oba mututta oba mutukola kinga Butime we yagambye byonna tuba tubirinze naye nga ku duniya siyiyo fe tujja kwogera oba otutta otutte Minisita Butime wendi teweekooya naye nga tonnatta muntu ojja kutya ebyo byonna ebakulima mbu oli kaputeni wali kaputeni wadda ennaku zino abaana bakuba bakubanga n'ebyobusirikale tebabimanyi oyinza olowooza olwokuba waliko musirikale gwe maanyi wane e Uganda wali obupisito omuntu akubanga tabangako na mujaasa ate nakuba magazini so Minisita Butime teweetwala mbu yegwe kabejja tobangako kabejja mu Uganda toweetwala n'otiisatiisa omuntu kubanga oli minisita sirinnya lyo totutiisatiisa oba minisita babukuwona kukuyamba buyambi kufuna insurance otherwise tosaana ba minisita tuyinza okubagamba ebigambo ne mu famire emmere n'ekulema fe tubyogera n'emmere n'ekulema temututankuula beera minisita buminisita sirinnya lyo Minisita Butime totiisatiisa muntu ng'anoonyereza ku bintu by'eggwanga Uganda si ggwanga lyo twala eri olugezigezi tetulya wuwo teri yali aliddeko wa Butime byebiki gwe Butime ani ali ewuwo gw'omanyiira ate tumanyiira leka banoonyereze parliament si kitongole kyo si ministry eyo tujjeeko akajanja temutunyiiza temutunyiiza tubakwatiridde nnyo abantu babakooye nnyo abantu babakooye nze ababeeramu abantu babakooye nnyo to the extent nti omuntu wammwe ne bwalwala abantu batandika zina abantu bali mu kuserebulatinga bulwadde bwa Tumwiine baagala Tumwiine afe kubanga yabagamba agenda bakuba amasasi wa kitalo njagala okukakasa oba oyagala okukakasa nti abantu babakyawa njagala mulangirire nti Tumwiine mufu mulabe amazina abantu ge bagenda ozina fe tubayamba temututiisatiisa mmwe abantu babakoowa kyova olaba mutambulira mu tinted cars muba n'abasirikale abantu babakoowa musindikayo yikyuli kubanga nina ebizibu byange gwe tosobola byogera tosobola mutambulira mu mpenkoni nga mwekwese nnyo toyagala n'abantu bakulabe nti okolagana ne Museveni toyagala kati ate utiisetiise abavayo ne twogera live fe tubayamba sebo temulowooza mbu ate olw'okubanga tusirika ate tuli basiru ate woyogerako mbu ne bakubirakubira amasimu munnange ze siri mwana wa nnyoko mama wange yafa tonneemanyiiza n'olunaku lwe naafa sirumanyi tontiisatiisa si ate ffe mutwegendereze kuba tuyinza otandika okwogera ebiri newaka ne wakulema okuva this is me talking nze ababikkirira bulijjo ne bye mbabikkirira mbimanyi n'olw'ensonga eyo muwe respect parliament oba bakuwadde omulimu nti taata wo yaleeta embuzi wa Museveni togenda mu parliament ate kumanyiira ggwanga ndotandika okwogera nga parliament yiyo mbu simanyi toyogera ku mukazi oyo simanyi Butime ajja kunoonyereza Minisita Butime ajja kutta gwe Butime genda otte nnyoko totutiisatiisa ate temujja tutiisatiisa si Uganda siya mulwokuba Museveni aluddewo buli muntu atumanyiire siya fe tuwagira Museveni tulina ensonga zaffe naye mwe abalala tetubaliiko era emisinde ojja kudduka wekka Kayihura aliwa yali amazeeko abantu emirembe yadduka dde abeera Kasagama ono guti abadde agaanotta abantu mu kooti za Kangalu aliwa baagobye Gasiya so teweefuula nti owa minisita linnya lyo tulabe bangi babugobako Ssenyonyi muleke akola emirimu gye
muleke akole emirimu gye oba banoonyereza ku kazini ogenda omuwa omulimu mu faamu yo gwe Butime temututankuula yes muyinza olowooza mbu olw'okubanga tuboogerera tetusobola kwogera kintu kituufu bantu kye balaba nze nsobola kiki kyenkuyinako Butime nkumanyiiko ki olyoka ontiisetiise mbe simanyi minisita Butime akunoonya noonya baana bo siri mwana wa nnyoko nze Butime oyinza n'okwepanka n'otatuuka gyendi obadde otya tetujja kusirika simply because mwe mukola ebintu abantu batulabe mbufe tusudi nedda bambi tujja buulira abantu nti weesonyiwe ennyonyi y'abalwadde kikulume kibalume nga we kibaluma mulaba abaana babika Tumwiine temubamulaga mugamba yatujja siba babika Tumwiine kyokka bababuuza Tumwiine omulamu aliwa temwogera ne ku sipiika we mwagamba mbusimanya ayogera ku sipiika tugenda mumusiba abaana ne boogera ne bababuuza sipiika omulamu aliwa mwamaliriza mugambye sipiika maneyane mi kati abantu bababuuza weyizi Tumwiine munyiga bunyizi tugenda siba ayogera ku Tumwiine tugenda Katonda yayina amaanyi gwe ne wona yagala okusiba abantu olwa Tumwiine bo bajja kugamba ekintu eki tulaga omulamu kale gwe genda Tumwiine alikodingeyo ka video temututankuula gwe tulage ekifaananyi kya Tumwiine kale tumulabeko ng'ayogera olw'okubanga tubabikira tolowooza nti abantu basiru ensi yazibuka dde amaaso ebyo mwerimba mwekka eyo mu nnyumba zammwe you are lying to yourselves. People know a lot nze ntambula mu bantu abantu babakyawa dda era bamanye ekibakwatiridde tolowooza nti abantu babakyawa dda era omuntu yenna we bamulangirira nti mulwadde ng'abantu batandika zina gwe wali weebuuziza lwaki abantu bazina nga mulwaziza kiri mu kalica ya Uganda omuntu olwala n'afa abantu ne bazina naye mubatuuse ku busomyo muli arrogant ate nga nammwe ebintu emuyina jwa just like fools nti Museveni ye glory mubifunye lwakubanga Museveni toyina kyewakola kiri awo kyamanyi toyina ku ggwanga lino toyina oli just like nti Museveni yoli omuntu gwe nagambye agenda e Bulaaya n'atoba n'aleeta abaana ne basanga obutabo obumyufu naye ne batabaako kyamagezi kye bakola mu London oba mu America oba Canada gye bali yemmwe mumuvumaganyanga naye yakola for the good Museveni yakola for the good kati mwe ne musanga ebiwedde ne mumanyiira abantu ne mubafuula ekitagasa n'ababayamba n'otuuka ne mu palamenti n'oyogera ebyekisiru naye ng'oyagala tukere tukuwaane era omuntu wayogera ekisiru n'ovaayo muze minisita Butime mbanoonya ngenda kujja n'akamundu mbakube genda okuba abaana bannyoko ffe tuveeko obubaka mubuwe minisita Butime straight mumutaginge mumugambe twamugambye ajja atukube ate kati weetulinga tatukuba obwedda atambula awoninga buli CID amukubira buli wa poliisi agenda buli ayogera ku airlines jangu otutte maama twakalaba bu minisita twalizamu omuli olugezigezi yenna aseewuusa akafe kamulika ne Tumwiine bw'atyo wabadde agamba abantu nti ajja batta mukwase pista akubeyo omuntu Tumwiine ne bw'ogimuteeka mu mukono wallahi takyasobola wadde osika trigger naawe wojja okuba Butime you will die a slow and painful death kwepanka kuba na Uganda Butime you will die a slow painful death buli muntu asuubiza bana Uganda obatta amaliriza yali ku ttaka waliwo yabasuubiza obbakuba amasasi ne bw'omuwa pista akuba akamyu tasobola Allahu ya'lamu maanyi ga Allahu ge tusiiba tusaba teweepankira ku duniya si duniya yo kino ekintu Allah kijja ojjako luno lugendo n'ovaako teweefuula kyotali Mr. Butime toyina maanyi gasinga ga Allah toyina senga oyina senga okyalinga omutwe gwo senga mweru naye wenna ofuusenga omujjonkezi maanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala olinga omujjonkezi naye otambula mbu otutiisatiisa nawe twogera ebirungi ku Museveni totuweereza ssente twala eri akajanja bakutaaginge twala eri akajanja ne mu kofiisi k'otuddemu ovaamu n'enkya ovaamu oyinza n'obutatuuka kaa neokera nga wafudde kikutuko weesonyiwe bannayuganda lya ssente zo
nga n'obwa minisita tolina kyokoze tourism talina kyatukoledde olyawo otangaala ate nti otiisa abantu ikyuli straight fe tulina oyimirira ne bannayuganda no matter what wadde nga mpagira Museveni sijalekawo mpagire bantu nga mukoletera ekisibo ennyonyi neebeeranga ekola loosi zokka ng'ate wogatta omusaala guli mu biliyoni mufuna mutya biliyoni ng'ate kampani gye mukolera ereeta loosi njereere please this is ichuli times will change fast ndesibaguzangako mutwe njo kubuulira abantu ebintu weewuunye so mubeere muleeni yammwe temwefuula kyemutali bannayuganda bamanye engeri gye muzze wano you are lucky fools ekigambo bakiyitaani a lucky fool bw'olaba omuntu ayitawo mu mpenkoni nga emyaka gwe omanye that's a lucky fool tewali kyeyakola yabisanga mu lujja kati kyakwepankirako n'omulundi n'ogu Jennifer Fulufiga wuuyo akubuulira oyo Butime tourism ekoze eki tewali totiisatiisa bantu omuntu akole mu kitongole ng'asaanidde ate bw'oba tosaanidde genda ofojinga empapula naye mbu wagula otatidde natonda embuzi 2 wafuna ota ettaka lya mistiru ebyapa biriwa mbu byajjiira mu nnyumba mbusimanyi transcript eriwa mbufe abaatula mu 90 ebibuuzo byaffe byabula ani gwe mumanyiira ani gwe omanyiira bwotyo please tomanyiira bannayuganda tudaatirevo ojja banyiiza ebibyo byokka byebyabula mbusimanyi omulimu wagusala naye ngenda kugasala ne bagumpa omujjonkezi ne guwuuba empumi musimanyi guludde mu hoteri management Balamu atubuulye ow'ekitiibwa Balamu todda ku maziga g'abannayuganda kuseka naawe minisita Butime twala eri olujjanja Joel Ssenyonyi si mwanawo tojja mutiisatiisa kukola mirimu gye ajja gikola ajja nnoonyereza ku bakazini bo ate ojja kufa obalekewo ate ne mu kifo bajja mugobawo ensi ekyuse bapulinsesi bafumbirwa badijje wali okirabyeko ensi ekyuse pulinsesi okufumbirwa dijje yes pulinsesi omusanga mu bikini yes pulinsesi okuba engaged nga temumanyi nti wabangawo mikolo ensi ekyuse tewakyaliwo bintu ebyo musimanyi tulibaana no ensi yatuwa eddembe we can address you from where we are minisita Butime kikulume obeereyo mu kofiisi koonye bukofi njagala bukutuge bakuwe vidiyo eno onyiige onoonye onzite olabe oba onoosulawo akajanja akakuli totumanyiira ye topic era mbayise ba lucky fools osobola okwepimamu n'olaba if you were lucky fool mbawadde ba lucky fool ate nkuga ekyo si kivumo mutabani w'olanya lucky fool mutabani wa Luchamzi lucky fool mutabani wa wono lucky fool Dr. Ayume lucky fool kubanga ogira mu politics ya taatawo tojja mbu olina kyokoze mbu oba omanyi politics no bakuleetera buleete zibe bana abantu bolaba nti muganda waafudde nabanda oli najja kati oli abeera lucky fool omuntu n'afa gwe nojja mu kifo kye lucky fool there are many lucky fools in the world you may become a lucky fool sinti oba okigenderedde no oyinza obeerawo brother wo naafa nga yakazimba kalina nga te ye brother wo yekka ng'alina ne escalade you are lucky fool because you get to gain properties you never worked before. Am I right? Clear, loud and clear ndowooza eno tebayisiza bulungi abeenaaleero you know sigikoze bayise bulungi kubanga mwe mwennyini mutuusa abantu ku mmeeme abantu mwabakeeta dda fe tubakavalingira mutambulira mu tinted mubeera ne mundu buli we muli temutya buli muntu kubanga nammwe mukimanyi you are just a lucky fool ebintu obisanze ku mukeeka simanyi taata wange yabaana simanyi yaleeta obulo simanyi yaleeta akalo bogas n'ensooyo tayimu nno zinaatera obbakyukira zijja kyuka ate nze wendi nekyusa nga ndi mu ndala till we meet again ichuli eno message mugibawe mbagambe if you oba olina akantu akakumenya ku mutima teeka